Akatambi kentandise nako mukwano gwange ka kisaawe kya nnyonyi bwe ba Uganda nandigambye nti ka kisaawe kya nnyonyi Entebbe wabula kano ka kisaawe kya nnyonyi eky'e Kenya ekimanyiddwa nga JKIA oba osobola okukimalayo n'okiyita Jomo Kenyatta International Airport. Abantu ba bulijjo bamenye ne batuukira ddala ku nnyonyi. Ntegeeza ennyonyi ebedde ereese omulungi waabwe omukulu ayaliko Prime Minister w'eggwanga lino omukulu Raila Odinga. Kansooke nkwongere akatambi kano siri mu Kenya but buli kyonna ekibadde kiri mu kugenda maaso mbadde nkidocumentinga wansi era ngenda kubanga nkumenyeramenyeramu mu bwangu obusoboka. Haya. ODM, wana ODM. Tafadhalini. Wana ODM. Tafadhalini. Ngoje. Tafadhalini, wacha tumalize hii. Ngojeni tumalize hii. Tafadhalini. Tafadhalini. Wana dakika moja. Wacha wakutoe dakika moja. Tu. I know. We want to honor Baba. Don't push them. Yes, akatambi kentandise nako atera n'akatambi kooli mu kulaba. Bannansi ba Kenya bwe bategedde nti president oba abadde nga presidential aspirant buli kisanje ekibadde kijja e Kenya wano omukulu Raila Odinga kasita bategedde nti omulambo gwe guleeteddwa. Abantu bagenze ku kisaawe nga tebalina passport, nga tebalina visa, nga ku bote kuli n'omu gwe baayise ne bayingira ne batuuka paka ewabadde ennyonyi ereese omulambo gw'omugenzi oba omulambo gw'omukulu oyo Raila Odinga. Batandise okuba nti bateekawo embeera ey'amaanyi era security etandise okulwanagana n'abamu ku bano wano na wali. In fact bwe bamaliriza abannansi batandise okulinnya emmotoka z'amagye wamu n'emmotoka za poliisi ne bazibemberako waggulu nga we beetooloola ekibuga n'okubeera nti bawerekera omulambo gwa Raila Odinga okutuusa gye gubadde gulina okubanga gutwalibwa. In fact okusookera ddala newankubadde olaba akavuyo konna akabadde ku kisaawe, bannansi tebakomye kubeera nti batabukidde ku kisaawe ky'ennyonyi eky'e Kenya ky'oyinza okuyita Jomo Kenyatta International Airport, wabula bagenze ne ku paaliyamenti y'eggwanga lino ne bagezaako okumenya okuyingira mu paaliyamenti nga kyonna kye basinga okubanga bafa kubeera nti bakuba eriisa evvannyuma ku musajja abadde ow'enjawulo asaavinze mu gavumenti ez'enjawulo n'okubeera nti avuganyiza kumpi ebisanja 5 bweddu n'okweyongerayo nga buli kisajja agezaako okumulwanyisa aveewo ye addeko naye mu ntebe ekirooto ekyafudde nga tatuuseeko. Kati ekibaddewo bannansi bwe bazinzeeko ekisaawe ky'ennyonyi ekya Jomo Kenyatta International Airport, Kenya Aviation Authority n'esooka eyimiriza okutambula kw'ebidduka. Kati bwe ngamba ebidduka tuba tutegeeza nnyonyi kuba tuli ku kisaawe. Kenya Aviation Authority kyekoze n'eyimiriza okutambula kw'ennyonyi kwonna wadde ekintu kyonna okuddamu okukolebwa ku kisaawe ky'ennyonyi eky'e Kenya. Oba onfuna kati ne basooka abantu batandika okutambulira ku luseregende nga bawerekera omulambo ogwo nga baagala batuuke ku parliament. Kati ku parliament we batuuse nawo ne bateekawo pressure ng'ebadde ku kisaawe. Ngenza okutandika okukola eggulire lino nga parliament y'eggwanga lya Kenya pressure egisusseeko ne bagamba mumanyi
tetugenda kusobola. Parliament kyekoze negamba kabagende mu kisaawe ekinene ennyo ekikyasinze obunene mu Kenya ekimanyiddwa nga ekya Kasarani. Bagambye bannansi gye baba bakuŋŋaanira basobole okuba nti no bakuba eriiso evvannyuma ku mulambo gwa Raila Odinga. Wabula era gye nnyinza okukakasa nti newe baba bazze mu kisaawe tebagenda bakkiriza kutuuka ku keesi eno olw'ensonga nti abantu bangi. Kati wogamba nti abantu emitwalo n'emitwalo bayingidde ekisaawe ekyo ate nga be batono kwabo abaagala okusembera okulaba ku mukulu, osuubira babeera abantu bameka abanaaba bakkirizibwa era ssaawa mmeka ezinaatwalibwa buli muntu okuyita ewali keesi alabe ku mulungi waabwe eyafudde. That means it is impossible. N'abagenda okuyingira obuyingizi mu kisaawe kya Kasarani bagenda kuteekebwa ku zi screens gagadde kwe bajja okusinziira okuba nti bakuba eriiso evvannyuma ku muntu waabwe omukulu Raila Odinga. Kati kansoke nkupuleyingire akatambi kano. Bannansi ba Kenya bantu basolida era ebintu babikola mu ngeri ya njawulo nnyo nnyini ddala n'okusinga gy'oyinza okuba nga otegeerako. What did they do today? Basazeewo okubeera nti bajjayo ezimu ku baana ez'omukulu ono ezibadde za advertisinga mu bitundu eby'enjawulo ne bazikuulayo nga tebaziyuzizaamu yadde ne batandika okuba nga batambula nazo mu bibuga eby'enjawulo nga baselebratinga obulamu bwa Raila Odinga. Byoli mu kulaba era byenkulaze mu butambi obw'enjawulo bye biri mu kugenda maaso. These are courtesy videos straight up from Kenya. I give credit where it is due. Tugende mu maaso. Kati ekifaananyi ekyo kifaananyi kya nnyonyi bwe babadde batikka ekesi omubadde omulambo gwa Raila Odinga okuva e India. Wabula olunaku olwaleero olugendo luno lubadde lulina kuba lwa ssaawa 6 zokka zokka era nga abadde asuubirwa okutuuka mu Kenya essaawa 3:30 ez'okumakya ag'olunaku olwaleero. Wabula olugendo luno oba ennyonyi eno ekoze ebyafaayo ng'olugendo lw'ennyonyi olukyasinze okulabibwa abantu mu nsi yonna yonna. World Trucks KQ203. Ennyonyi eno KQ203 ebadde etrackingibwa kumpi ensi yonna yonna ng'abantu bali ku masimu gaabwe era nga bakozesa apps ez'enjawulo okulaba ennyonyi etambula kati etuuseewa, kati eri mu kutambula etuuseewa. Era kino obwedda kikolebwa nga ne bannakenya bwe batambula beeserejja basembera ku kisaawe ekyennyonyi ekya Jomo Kenyatta International Airport. Era ssaawa zigenze okwoona 3:30 bo bannakenya nga baatuuse dda. Kati kansooke nkulage moment eno ebaddewo mu bifaananyi. Mu bifaananyi moment gy'olaba ebadde ya nnaku nnyo era bannakenya babadde basobola okutegeera kiki ekibadde kiri mu kugenda maaso. Mwana muwala oyo gw'olaba afukamidde awo era gwe nkulaze wali mu kusooka nga akutte enkoofiira
omwana omuwala ono amanyiddwa nga Winnie Odinga. Winnie Odinga y'abadde muwala w'omugenzi Raila Odinga. Kati wano abadde aleese enkoofiira eya taata we Raila Odinga, era bw'atuuse n'afukamira mu maaso ga maama Aida Odinga n'amukwasa enkoofiira eno. It was such a very, very emotional moment wakati nga family eno eviiriddwako omusajja abadde celebratingibwa eggwanga lyonna erya Kenya siri eryoka ne bw'oba nti ofulumye erifulume n'ogendako ebweru. In fact waliwo petition ereeteddwa nga baagala enkoofiira eno ey'omugenzi Raila Odinga ebadde esituddwa muwala we gw'olaba awo Winnie Odinga etwalibwe mu museum ey'eggwanga erya Kenya oba ekkadiizo ly'eggwanga eryo. Kati nno tweyongereyo tusooke twetegereze moments nga omulambo gw'omukulu Raila Odinga guleetebwa na buli kyonna ekiddiridde nga bw'osobola okuba nga weetegereza eddakiika eno mukwano gwange. Nkugambye nti abantu mu Kenya beekulumuludde okuva buli wamu but amaziga gakulukuta okwetooloola eggwanga lyonna. People are very, very emotional. Waliwo moment ey'enjawulo still ebaddewo. Abantu bali mu kutambulira ku mmotoka za police wamu n'emmotoka z'amagye ag'eggwanga erya Kenya. Tewaliwo muntu n'omu akubiddwa, tewaliwo muntu n'omu ayiiriddwamu tiya gas, tewali muntu n'omu agumbuluddwa. Abantu babalese ne bamooninga in peace oba ne bakungubagira omuntu waabwe mu ddembe. In fact bw'oweetegereza okwetooloola ensi yonna abantu ab'enjawulo batandise okuba nga baweereza obubaka obukungubaga. Ngenda kwetooloola nnyo oba ngenda kulemera nnyo mu ggwanga eryaffe ennyaffe Uganda. Ngenda kutandika n'omukulembeze w'eggwanga lino mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo kyali kifaananyi ng'aliko ne Raila Odinga gye buvuddeko. President Museveni okwongera okulaga nti anyoleddwa olwa mukulembeze munne era munna East Africa, omusajja ali African ennyo era agoberera enkulembera n'ebintu ebya Africa Raila Odinga. President Museveni akutte pen n'olupapula era eyo ye handwriting ya mwami Yoweri Kaguta Museveni awabadde akutte baluwa gaweereza obubaka eri bannakenya bonna ate era wamu ne famire ya Raila Odinga. Obubaka bubadde bugambako bwe buti: fellow Ugandans, Kenyans and all Africans, it is with a lot of sadness that I, today, the 15th of October 2025, received the news of the death of Right Honorable Raila Amolo Odinga, former Prime Minister of Kenya. Right Honorable Odinga has not been just a career politician. He has been a freedom fighter in the tradition of his late father, Jaramogi Odinga, the first Vice President of Kenya. Ideologically speaking, they have been with the patriotic and Pan-Africanist orientation. I have shared ideas with both of them. Their sentiments have been for the unity of Kenya, East Africa and Africa, including always supporting the struggles for the realization of our dream for the East African Federation. It is therefore unfortunate that he has left at this moment. It is important for the young people to fill the void left by such historical fighters for Africa's future. I extend condolence to His Excellency Ruto, the people of Kenya, and for Raila's family. May his soul rest in eternal peace. Signed, Yoweri Kaguta Museveni. So President Museveni mu bbaluwa ye abadde anakuwala wamu ne bannakenya olw'okuviibwako mukwano gwe Raila Amolo Odinga eyaliko Prime Minister w'eggwanga lino. Agamba nti ono tabadde munnabyabufuzi just wakiyita mu luggya, just kugamba nti nayingira byabufuzi, wabula abadde yatwala n'omukululo ogwa kitaawe. Taata wa Raila Odinga ye first oba ye Vice President yasookera ddala owa Kenya, omukulu amanyiddwa nga Jaramogi Odinga. So President Museveni mu bbaluwa ye alaze nti bano ababiri bonna yali abamanyi. Taata w'ono n'ono yafudde alina emyaka 8. Kati ne taata we President Museveni yali amumanyi bulungi era agamba nti
ono yatwala omukululo gw'oli era ng'agamba nti bonna baali bantu abaagala ennyo Africa era abantu abaagala ensi zaabwe okuzaama. So wetuba wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mu bbaluwa gye yawandiise. Tujja gendako ewa His Excellency Bobi Wine straight outer side eri National Unity Platform naye alina obubaka bwe yawandiise. In fact ono naye yali yatuddeko n'omukulu ne boogerezeganyaamuko Raila Odinga. Obaka bwa His Excellency Bobi Wine bubadde bufaananako bwe buti. We have received the news of the passing of Right Honourable Raila Odinga with great sadness. He stood tall for freedom, liberty and dignity. In him we have lost a great statesman, an African giant who did his best for humanity amidst great adversity. Deepest condolences to the great people of Kenya and all pro-democracy forces around the world. May his soul rest in peace. His Excellency Bobi Wine ng'agamba nti nno yafunye amawulire g'okufa gwa Raila Odinga n'ennaku ey'amaanyi. Agamba omusajja abadde ayimirirawo ku lw'eddembe okulwanirira ekitiibwa ate era wamu n'abantu okubeera nga beetaaya. Agamba mu ye tufiiriddwa omusajja munna nkulembera ow'amaanyi, omusajja omufirika enjasabigo. Agamba nti yakola buli kimu ku lw'obuntu wakati nga bingi bisobaasobagana wano na wali n'okubeera nti ebisoomooza bingi. Bobi Wine anyoleddwa wamu n'Abannakenya n'abaweereza obubaka obw'okubeera nti Mukama ayongera okubagumya mu line efaananako bw'etyo. Kale we tuvaayo ewa His Excellency Bobi Wine tugenda kubanga tumaliriza n'obwakabaka bwa Buganda. Owekitiibwa ai Masomoji Chuchu Bene kabaka wa Buganda naye yali yabaddekoko n'akaseera ak'enjawulo n'omukulu omugenzi kati Raila Odinga era okuyita mu Charles Peter Mayiga owekitiibwa Katikkiro. Obaka obukubagiza Bannakenya bubadde bufaananako bwe buti. The news of the death of Mr. Raila Odinga has been received with sadness. The Odinga family has had a long and close relationship with Buganda's royal family, right from the days of Ssekabaka Edward Muteesa II to date. Mr. Raila Odinga has contributed significantly to Kenya's political processes and constitutional development. He has also been a strong businessman. I express my condolences to members of his family, friends, Kenyans, and all East Africans. May the Lord receive his soul. CPM. Owekitiibwa Katikkiro Mupaluwe n'agamba nti amawulire g'okufa kwa Raila Odinga bagafunye mu nnaku ey'amaanyi. Era agamba nti famire y'abo Odinga eno ebadde n'enkolagana ne Buganda ennungi ddala okuviira ddala mu mirembe gya Ssekabaka Edward Muteesa paka ne we tuli kati. Agamba nti omukulu Raila Odinga abadde musajja w'amaanyi akoze ebyenjawulo mu byobufuzi bya Kenya wano na wali era ng'agamba processes ez'ebyobufuzi bya Kenya aziwomyemu omutwe gw'amaanyi era ne banakuwala wamu ne family Charles Peter Mayiga owekitiibwa Katikkiro n'obubaka obwo obw'enjawulo. So maziga kaseera kannaku Abannakenya bakyayisa ebivvulu eby'ennaku oba okunyolwa okw'amaanyi. Omukulu yazaalibwa 1945 afudde omwaka gwa 2025 from 1945 to 2025. The man, the myth, Raila Amolo Odinga obulamu obw'ensi eno abulekulidde. Bagamba nti awummule mirembe. Ffe Bannayuganda bwe tugamba mu lulimi olwaffe. In fact ndabyeko obubaka okuva mu nsi ez'enjawulo. Ndabyeko Gabriel Oguda, ndabako omukulu, ndabyeko German Embassy angeweereza obubaka bwayo. Ensi ez'enjawulo omukulu Rigathi Gachagua mumanyi bulungi nnyo okuva Kenya abagoberera politics yataddewo dda obubaka obw'enjawulo abo nabwo mbulabyeko. Omukulu William Semei Ruto ono nga ye president w'e Kenya yataddeyo dda obubaka obukubagiza ku State House wamu n'eggwanga erya Kenya. Njagala okutegeeza bannaffe aba Honey Bites bagamba nti oyagala ebyokulya eby'omwana adda ku ssomero
oba ogenda kubanga omukyalira ku ssomero balina cakes oba cupcakes ennungi okuzaama decorated donuts. Yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, yogera ku mpogola, yogera ku bagiya n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. Bakubire ku 0709 787508 ne bannaffe aba Honey Bites. Mukadeke kamujaga kutegeeza ku Alson Painters UG. Bano basiizi balanje bagamba nti omaze okuzimba ekizimbe kyo otuuse akaseera akokulaba nti ekizimbe ekyo kisiigibwa langi. Look no further. Alson Painters UG we bali okuba nti babikolako botevre nnyo nnyini ddala. Osobola okubeera nga bakubira ku 0705 193636 ku nsonga ezikwatagana n'okusiiga ekizimbe kyo langi. Nabagamba nti nno ebbeeyi yaabwe yakuteesa buteesa, emiwendo gisobokera ddala. Nabagamba nti omukutu kwe tubeera ne tubawa information ya wano tusooka kubanga tutwala obudde okubeera nga tugikuteekerateekera ne banga etuukaganye n'omutindo mukwano gwange. So nabwe ekiti olina okuba nga weesiga omukutu guno kati obanga ogwesize subscribinga ate era likinga vidiyo eno. Abasiddi omusunsuzire erinnya eryange agala ogwe mukutu kwe tuli. Mwebale nnyo abatugoberera enkya n'eggulo. Thank you so much. Mwebale.